أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nebaza baseeka abankulembedde Sheikh Hashim Bashir ba Sheikh Bulafu Sheikh Sulaiman ne ba Sheikh Yala bonna babadde wano. But I know when it's Ramadan the mood is different. Era waliwo omuntu ali wano ng'agamba nti ekituufu empagi mugitukwasizza lwa mpaka. Hadith egamba nti hafathumul malaika, bamalayika bababika wa dhakarahumullahu fi man inda. Naye waliwo eyazze wano nga waaye kangende nkiringerekeeyo ne basiramu bannange banandaba nga mpita ku kantini bagamba buli omu ali mu muzikiti okujjako Ibilisi eri mu kisaawe. Naye inshallah Allah baweemu empeera. Allahumma amin. Nsiima nnyo baseeka baneeno experience yaabwe gye basharinze naffe inshallah n'abatesitesiba. This is one of the most organized darasas. They started calling us months before and organizing everything, theme, what in ebisigadde. So mashallah, thank you for being this organized. And whenever I come to Chibuli Secondary School, for me it is reflecting on a lot of history. I remember I was here between 2009 and 2016 in darasas nga tujja ne tusoma. Era Sheikh Tamala abadde wano n'angamba nti nzijjukira we wajja nga ndi mu senior 1. Sheikh Tamala abadde wano namusomesaako ng'ali mu senior 1. Ati mbalaba muli eyo munge ate nga mwasiibye musajja mukulu zukukola b'omukulu n'abadde yebase bamukoonako jangu olabe obwera tetunafuna mukadde waliwo omukadde ali ku muzindaalo. Sheikh Balakadde ndoza naye wali mu senior 1 watandika okundaba naye fa alhamdulillah saba Allah tuwa. Sheikh Hashim yagamba yandabira mu senior 6 naye Allah bawo bulungi. Abayizi b'ekibuli we mubanga mwasiibye, how many are these? Pardon? Tobuzaabuza ddoboozi, yogera ekituufu. Paka we tunaafunayo omuntu abigwa. Okay, awo tutambudde bulungi. 0 plus 1. Bannaye abaana baluwangula lwaki mwe abasooka okugwa? Oba abaana bakekke. Abaana ba Africa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno salaamu egenda ku baana ba Aga Khan. Aga Khan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Africa kati eno yammwe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aliwo agamba seeka newo nakola otya, nze sivaamu kigambo tusomese otumale. Naye biidhnillah I was given a topic. Alhamdulillah, it's one verse that's in the Holy Quran, chapter 18 verse 13. Allah says in the Holy Quran that innahum fityatun amanu bi rabbihim. As the verse continues and as it begins, these were youths that believed in Allah tabarak wa ta'ala. Okubeera omuvubuka ng'olina imaani kigambo kikulu nnyo nnyo nnyo. Ekisookera ddala, the youth in this time you have got phenomenal talent and exceptional courage.
However, if that talent is not harnessed and nurtured, it causes havoc. Wobeera omuvubuka Allah abakuwadde ebintu bingi, mu byo mulimu amagezi, mulimu amaanyi. Wosanga omukadde ekiro ng'alina ejjambiya ne wakukanga bw'ati ng'akootakoota, omugamba muzeeyi twetwale, naga nja kutema, omugamba ngoba lwaki? Mukadde tegerekese. Allah wakuwa obukadde, abo abawala bali eyo waggulu mujja balaba mu prom party waneeno, okitegeera ka makeup katuuzaako nga katuulako, naye wookaddiwa jjama kyoteekako kyekiyitako, omusanga foundation yakulukuse n'abaako ne waakoma ku ttama wakati, eyelashes zigwa olubege bwe ziti. Omukadde ne Allah buli wakuwa obuvubuka bujja n'amagezi. The people who initiated Facebook, Twitter and those platforms, my Sheikh here is a very formidable one on TikTok, mashallah. I enjoy his lives. Naye okusanga omukadde ku live ayinza n'okkaabirako, era ne wakolerako ebyekikadde ku TikTok, osimanya round jajja baliwo benda babazina amazina, nzija mu bintu bya Muzaffaru, abakadde baagala va mu bintu byammwe mmwe ba Muzaffaru. Kegamba naye obuvubuka Allah waba bukuwadde kyengera kyamaanyi. Omuvubuka alina imaani atuuka wala. Abavubuka bw'aba talina kyennyume kya imaani, obujeemu, ate ayitawo. Omuvubuka asobola okumenya amagumba. Buli mazina gonna agavaayo challenge abasinga ozikola ku TikTok bavubuka. Gwe baweemu akadde bakaddiwe, olaive oba Ivo official, anaaba akyasobola obikola byakola ki? Byakola. N'abavubuka bonna abalala. Era abavubuka abatusookawo waliwo be bayita ba Ashabul Kahfi. Sijja genda mu kyafaayo kyabwe. Ndi ku kigambo omuvubuka kasitakkiriza Allah. Nokkiriza nti yadde ndi muvubuka naye ngenda kuwangaala obulamu obutya Allah. Ebimu ku biraga omuvubuka atya Allah era alina imaani, alqanaa, okusiima. Buli wolaba ng'osiimye, Ali ibn Abi Talib bamugamba nnyonnyole kye bayita takwa. Omuvubuka yenna alina okutya Allah, asiima n'ekyo ekitono Allah kyaba amuwadde. Tolaba nti viddi yaliwo nga 30, essaawa zino abaana bali mu kawu. Naye omuntu atasiima na Allah kyamuwadde omusanga atoma, agamba singa nange. Ku viddi abavubuka abatalina takwa atuula wakati mu ddoomu ku katanda waggulu, buli aleeta ebyokulya ayogererawo hadithi ne ayambu ezimusemba. Alhamdulillah mwe Allah abakoledde enteekateeka, bakukyalidde kandabe ku byokulya. Tuli ku saburu, n'asembera n'ajja waneeno kumpi ne gate. Abaana baba bali kumpi kufuluma naye nga balinda bazadde. Atalina kusiima na kwekkusa, agenda asabiriza buli kamu. Allah abawadde ekipooli mu mpeeko. Gwe owakedo omusiibi tomuleka nga bw'otyo. Lwaki temunnungira? Apeta mu kawunga kano nsobola okufuna amaanyi ga talawiya. Buli kimu akisabira mu ddiini naye ng'ayolesa obutasiima. Nyongera obbakubiriza okubeera abasiimu ku mitima. We come here and we have different classes. Omwana ajja kuba wa senior wanu jamani naye nga muzadde we ali loaded. Tegerekese. Ng'omulaba wa senior wanu naye nga mbeera ye nungi, nga wa senior 4 nga naye masha Allah. Tulina omuvubuka twasoma naye mu secondary, ebintu bino byanjawulo mu ssomero n'ebweru. Jamani yali customer wa kiyungu ate nga tafuna kirungo kyonna, kawunga ku kawunga. Naye ntunuulira Muhsini olunaku olwaleero jamani wanjawulo. Sajja ali mu real estate business, mugagga.
ebintu bikyuka. Naawe Allah gw'abaagabiridde naddala mu zino ennaku ezisembayo 10 wa at'imul qani'a wal mu'tar. Waliwo abantu nga beetaavu mu ssomero naye nga gwe omuvubuka ayinamu ku imaani. Bw'olaba ng'omuntu nga mwetaavu tomulinda kwennyonnyolako nnyo, muyambe. Akawuka akoonye ate katulinda academic day yaddi first bangambye first April kulanidde kwolwo jja nayita omuzaddewo nga togenda soma na Kulaani naye gwe ng'olina kyobala. Nze yasooka abeere nga nzijamu anti lwe lulimi lwe mwogera ne otawuliriza Kulaani kwolwo gwe ng'oli ku kimu muzadde atuuka ddi. Allah waba akugabiridde yambako abantu biidhnillah. Alqanaa kimu ku biraga takwa y'omuntu kwe kusiima n'ekitono kyakola ki kyayina. Ate Allah agaba ebintu ebyenjawulo, nawe Allah waba akuwadde ebimu ku biraga takuwayo kwe kubeera ng'osobola okwerekereza n'ogabanako ne banno ky'olina. Tuli ffenna kyekigambo kiki kikulu nnyo ate tomala kubalayiza nnyo. Before I give you 1,000 to break your fast, first tell me, if you add sodium bicarbonate and sulfuric acid, what do you get? Nakugamba tetunnatuuka waawo, ffe tuli ba senior tukyali ku periodic table eno gyetandikira. After hydrogen, helium and lithium and beryllium and boron, what is the next on the periodic table? Then I give you this 1,000 of nefutali. Ogenda olaba ng'omuntu alemesa bulemesa muntu. Boddamu ekya chemistry n'agamba okay mu chemistry oyise naye nga sinnakuwaddaako. Apart from differentiation by parts, tell me which other format can we integrate from the lowest and the highest limit without n'okaluubiriza omuntu waba wa senior one anyuka bunyusi n'agamba waki tombuuza ku life cycle y'ekiyenje. Simanyi oba mukyabisoma curriculum bangamba mulina buddole mubajja entebe era ojja wali n'emisumaali gyo n'omuga nkubajjiremu akatebe ompe futaali. Naye okusiima n'ekitono ky'olina. Bannange temubeera bantu babbi, temubbaŋŋana. We mubeera mu kisula abantu abamu babeera babbi. Abalala mu Ramadaani beebuuza ebibuuzo nga babiddamu. Ajja mu muzikiti n'ajjamu ekitabo oba Kulaani naga siri musiraamu ti ndi musiraamu ngenda gisoma oba sigenda gisoma. Ngenda gisoma. Teriimu zi aya zenjagala mweziri. Wensomera mu muzikiti kiba kinti kiba kituufu ate wenfulumako wabweru Allah tagikkiriza. Allah agikkiriza. Wengenda ne Kulaani eno yakula obulungi mu ddoomu sigisomerayo ngisomerayo. Paka bwagenda naga wennyuka naye ewaka ab'ewaka tebaasomeemu bajja somamu. Wotuuka ewaka n'ogitunda ate bwe njitunda ku street abasiraamu tebaagigule. So okusiima n'obutabba kamu ku bubonero bwa takwa. Ekyokubiri al-amalu bitanzil innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Abavubuka bali ba ashabul kahfi bakkiriza Allah waabwe naye mu bumu ku bubonero obulaga nti olina takwa n'obukkiriza al-amalu bitanzil okukolera ku ebyo Allah bye yassa. Tuli mu mwezi gwa Ramadaani mu nnaku ezisembayo okusoma Qur'ani n'okugikolerako kigambo kikulu nnyo. Yagamba sallallahu alayhi wasallam ti ahlul Qur'an abantu ba Qur'ani nga ye buli wabeeraawo awulira emubanja okutunulamu waliwo aya zaatannamalako. Hum ahlullah wa khasatuhu be bantu ba Allah. Wana abavubuka babuuza gwe gurupu yo ye gurupu kinaga ffe tuli ba Arsenal. Omwana n'omubuuza mmwe muli baaki
naga nti ffe tuli ba UPC mwana mbuza nti mwe muli baaki naye waliwo abantu ba Qur'an ate gwe muli baaki ffe tuli ba Buganda twezimbe ate mmwe ffe tuli ba Basoga Nseete ate mmwe ffe tuli ba Gaza ne Bafaza tubadaaza naye ani ng'ali mu ba Ahlullah. So as you identify with certain groupings, beerako mu group ya Quran. Kyova olaba twakola ekibiina kyaffe alhamdulillah ate kirimu nnyo abantu b'ekibuli ekiyitibwa Friends of the Quran. Bakwano baaki ba Quran, abanyumirwa Quran okugisoma, abagikwata, abagisomesa. Naye buli w'obeeraawo nga toyinaawo group eya Quran oba okoze bubi. Ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab waliwo omuvubuka yali agenda nnyo mu darasa za Umar ibn al-Khattab, naye abaavaayo baada al-isha aba ali mu kkubo, omuwala n'amuyita n'amugamba nti halumma jangu eno nina ensonga gye nkugamba. Najja omuwala yali yeegwanyiriza omuvubuka oyo n'amugamba nti jangu, n'amugamba nti kale kanzije njagala kwogerako naawe. Omuvubuka n'amugamba atya? N'amugamba nti kanzije, ng'alaba alabika alina ensonga agenda olaba gy'amutwala si watuufu. Naye omuvubuka oyo, omuwala ono yali alina obwetaavu nga bwa ssente, naye nga yeewaddeyo omubiri gwe aguweeyo agukozese ono amuwe ssente. Naye omuvubuka naye yali amaliridde ekyakituukeko, naye aba ali awo nga ab'omujozi gwa Man U bayingidde akasenge ne bambala, ne bamala ne bajjamu ne baddamu ne bambala bazannye omupiira n'abaaseno nga nabo beeteeseteese, nga buli kimu kiteredde. Najjukira aya ya Allah, nkakasa bulungi nti twawudde mu myaka n'okutegeera buli omu akoze eki ategedde. Alawaga Sheikh tuli mu kisiibo nze sitegedde, nange mbyogeredde mu kisiibo. Tadhakkara qawla Allah, omuvubuka yajjukira aya ya Allah egamba nti inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun mina shaitan tadhakkaru. Aya eyo bwe yamujjira nti mazima ddala abo abatya Allah baba bafunyemu okukemebwa shaitaani bajjukira mangu ne beddako. Aya eyo bwe yamuyitamu, kuba yali muvubuka nga amanyi nnyo Qur'ani, yagwa wansi n'azirika. Bwe yazirika omuwala n'atya, n'azzaako omujoozi gwe n'alinda. Omuvubuka n'azza engulu, omuwala n'amutunuulira n'amugamba ki ekibadde wano. Omuwala n'amugamba nti munna ebibadde bitambudde bwe biti. Ono omuvubuka n'addamu n'ajjukira aya, n'addamu n'azirika. Bwe yazirika, waliwo abali wano nga bagamba kati oba ozirika biki jamaani, ozirika ki ozirika ki? Abavubuka ba senior 4 abatali mu muzikiti ate nga tebali mu tenti. Najjukira aya ya Allah, when you fear Allah, buli woba ogenda okukola ezambi al-amalu bitanzil, you reflect on the ayats of the Quran. Omuvubuka oyo bwe yaddamu okuzirika, he was not revived, he died. Ibn Kathir says bwali bukeera ku makya ssaawa 9 ne batwala omuvubuka mu nju ya kitaawe, ng'omuvubuka oyo ali mu kuzirika tannafa, bwadde engulu. Taata we kyava amubuuza nti wa aya ayatin qara'ta ya bunayya, mutabani wange aya ki gy'osomye eyo? Omuvubuka bwe yagisoma n'addamu n'azirika, ng'ekimuzirisa alaba abadde agenda ggwa mu zambi ly'obwenzi, n'afa. Ne bamuziika ng'obudde bugenda okukeera ku makya ku subuhi. Amawulire ne bagenda ne bagatwala ewa Umar ibn al-Khattab nti waliwo omuvubuka bw'ati ne bw'ati. Ebigambo ebyo biri mu tafsiri ya Ibn Kathir nga nnyonnyola ku aya eyo esangibwa mu suratul A'raf ndowooza.
ate Ibn Kathir naqidul hadith tamala gakkiriza bitaliiko bujulizi. Umaru bamubuuza nti kiki, ne bamubuulira story yonna, n'agamba nti dulluni ala qabrihi, mundagirire wawe bamuziise. Bwe yatuukawo waswaha Umaru kyava agamba nti ya fata ya fulana ibn fulan, owange gwali wansi w'ettaka, owange gwe gundi mutabani wa gundi, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, yenne yatya Allah we. Eyo aya mugimanyi sibwe guli, eri mu sura ki? Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, suratul Rahman. Kati no waliwo atagimanyi naye nga naye agambye yes naye nga omukwasa Qur'ani abikule Rahman weri ng'akugamba eyo ye Madina ngimanyimu ye Pakistani ye Pakistani. Naye bwagisoma aya eyo Umar fa ajaba alfata min dakhil alqabr. Sheikh Sulaiman agamba Ibn Kathir nti eddoboozi lyava wansi mu ttaka ne ligamba nti qad a'taniha rabbi ya Umar marratain. You are talking about the theory. Allah has already given this to me practically. I am in a situation of paradise, bliss, enjoyment and satisfaction. Lwaki takwa nyongero bakubiriza abavubuka nga muli mu ssomero mutye Allah, mukolere ku Qur'ani, musime n'ekyo Allah kyabawadde, mwetegekere okufa kwammwe. Al istidad li yawmi rahil. Essaawa yonna omuntu afa. Twali mu secondary Kawempe, muwala yali mu senior 6 nga tannakola bigezo, yaseerera mu kinaabiro n'agwa wansi n'akubawo omutwe. Mu third term Allah n'amujjulula. Ne wano ekibuli era waliwo omuvubuka eyafa. Kati totandika kutya, abamu mukkiririza nnyo mu ddogo. Oyinza oba yali muddo omuyaffe munkyusa akatanda. Era ayinza okuba Sheikh yali asula saidi ki. Tegerekese muntu asobola okufa essaawa yonna. Nenyongero bakubiriza nti wosoma ebitabo byo teekamu okutya Allah. Esswala weetuuka, innahum fityatun amanu birabbihim, bw'onatya Allah ajja kwongera obuluŋŋamu. Esswala weetuuka bubeere budde bwaki bwa swala. Muwala gwe essaawa we ziba za kusaala jangu osaale, weebikkirire, toli wa kitalo. Ne woba ng'oli baasha tewali kipya ky'ogenda kukola, kano kankaba kubenga kaama. Mu senior 4 nagenda otuula ebigezo nga namalako question bank from the first question omwaka ogusookera ddala paka kujeekoma. Question bank yonna eya chemistry. Era alhamdulillah nagenda otuula mu kibuuzo kya chemistry nga I have never seen any new question in my life. Era we nalinda ebigezo byange bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala, abasomesa bange bangamba nti I was the best in chemistry in that year mu ggwanga lyonna. Tegerekese oli ayinza okugamba olayika wali obisulamu ebitabo. Kalla, nedda. Tuli fenna, you can be better at what you can. Era Allah n'akikola ki? N'akikuwa. Some people have a tendency nga bw'asoma nnyo ebitabo agamba ebisigadde saagala bifaako. Kikulu mwe bamashekh, for us we are strategizing, mwina kye mutamanyi. Nedda ssebo, I'm a student of PCM. Ate ey'ebiseera byaffe ng'oggyeko eneeyammwe erimu okubajja. Ey'ebiseera byaffe tegerekese. Ekyo ekitabo kye bayita Backhouse 1 and 2 mu HSC. If you are in mathematics class HSC and tomala ngako katabo ke bayita John Tranter, that very difficult book, kati toyina kyotunnyonnyola. Kakka nasoma ebitabo naye soma neki n'eddiini. Qur'ani banayo n'ebitabo byo bikole ki? Obisome. Tuli fenna kyekyo Allah era naffe kye tubaagaliza. Tusaba Allah w'ekitiibwa abeere ng'abawa obulungi. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
olugoye lwo olina oddwoza la mahala tolina kirala okujjako olina okwozaawo omusolo we gugenze. Kirungi n'okola n'oyoza ne gamba obanga okakasiza nti gugudde wano n'oyoza ne paati enneneko gy'olaba nti wano kugamba hatta yaghliba ala dhannik paka olaba nti mutuufu njozezzaawo tekusobola kubanga gususse wano n'otebenkera omutima gwo nekola ki ne gutebenkera oyoza okugunya kwennyini n'okamula n'okola ki n'oyambala kusala amagezi. Era Allah akuteerawo obufulumire obanga oli musaaze tekisobola kukulemerera biidhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wano wetulaga buli mulenzi yenna azuukuke, mubagambe bazuukuke. Naam, ekisookera ddala omuntu okukwata ku muntu yenna wa opposite gender, omukyala okwata ku musajja n'omusajja okwata ku mukyala, kisinziira ani akwata ku ani era akwata ku ki. Muntegeera? Naam, ekisookera ddala kansooke clarifying kino, omuwala ne bw'abeera sisitawo waliwo ebifo by'otakkirizibwa kola ki kukwatako. Kubuuza nti kiki okoze otya, nogaa no sisita wange, nedda ssebo. Muntegedde bannange? Kyekimu ne brother, kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti abaana bwe baweza emyaka emeka, emyaka 10 nga babawula ebiki ebisenge. Muntegeera bannange? Nga babawula ebisenge olw'ensonga nti baba batandise ebintu balinako bye batandise okutegeera. Ekyokubiri, omuntu yenna nga muwala oba mulenzi nga si mugandawo si mwannyoko tokkirizibwa kumukwatako in any way whatsoever. Tokkirizibwa. Muntegedde bannange? Tokkirizibwa kumukwatako mu mbeera yonna. Awo wengenda okujja mu busiraamu tetuwa ruling za busiraamu nga tubesinga ku worst case scenarios. Oyinza okusanga omuwala nga agudde, that's a worst case scenario, that's an exception. Muntegeera bannange? Ate ne exceptions ezo ziriko obukwakkulizo. Walina okubeera nga tewaliwo mulala yenna asobola kumusitula okugjako ggwe. Wetusanga nti waliwo omulala asobola okumuyamba atali ggwe tokkirizibwa mukwatako. Era nakano kanka clarifying lumu, bwe tubeera mu ddwaliro nga waliwo dokita omukyala ne dokita omusajja, omukyala najja nga azze mukolako, bw'abanga dokita omukyala ayina obukugu obusobola okumukolako, omusajja ono takkirizibwa in any way whatsoever okwata kwani ku mukyala oyo. Muntegedde bannange? Awaba tewakyaliwo dharura. Nga nsamarizinga, tokkirizibwa kwata mukyala mu ngalo, tokkirizibwa kumukwata ku mubiri gwe mu mbeera yonna. Abatera ofuluma abalinya booda y'ababiri mubamanyi abo? Batera otuula ku booda nga kuliko omukazi. Muntegeera? Tokkirizibwa kutuula ku booda nga kuliko omukyala yenna atali mugandawo, atali mwannyoko. Muntegedde bannange? Naam. Oba ensonga etegerekese bulungi? Naam, barakallahu fikum. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yabuuzibwa nti kadde ki akali wakati w'omuntu okulya ddaako ne salatu subuhi. Yaddamu n'agamba nti singa omuntu osoma ekigero kyaki ekya Qur'an qadir Nabbi sallallahu alayhi wasallama gye yatuwa, subira yali page nam oba aya 50. Kati aya 50 ogasomera mu budde ki ku basomi ba Qur'ani n'obukugu bwe mulina? Aya 50 singa ziba nyimpi, okay, katuziwe estimation ya dakika nga ameka 2 oba 3. Kati kiba kirungi nnyo okubeera nti omuntu okwereesa okulya ddaako, kuba bye bintu Allah byasinga okwagala. Allah ayagala nnyo omusiibi okwanguyiriza nnyo okusiibulukuka. Obudde bw'okusiibuluka bwe butuuse toteekawo programu ndala. Kati okulya ddaako
akwagala nnyo mu budde obukola ki obusemba. Kati ebiseera ebisinga kisinziira ku nkyukakyuka y'obudde, emmambya esaze budde ki. Kati estimation okubeera ku safe side tolinda 11:00, it's better at least 11 n'eddakiika ameka 2. It's better 11 n'eddakiika ameka 2, okujjako nga oli mu worst case scenario ne baziina nga tonnamaliriza. Kati kasitadhaani ekoona bweti komaawo eye11 n'eddakiika ameka 3. Kati eri eye10 n'eddakiika 5 iqadh ebeera yaki yakubazuukusa. Ekyo tekisoose wano kibuli wabula n'oku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalina abazinyi 2. Abdullah ibn Mas'ud yalinga ayaziina kuzuukusa abantu kulya ddaako. Then omwazinyi owokubiri ayaziina budde bwaki bwa subuhi. So for clarity it would be safe tolinda mwazinyi gwe wandimaze ddaako wo n'obeera safe. Oba oyinza okulinda omwazinyi n'ayaziina ng'essaawa ziri zikoze eki ziyiseemu. Wallahu a'la wa a'lam. Naam, ekisookera ddala naddala abavubuka abagezigezi abali wano mbalaba bangi, abamu mwina ne gaalubindi. Forex trading ekisookera ddala naddala ali online mu mwegendereze. Oyina okusooka okumuyingiramu ng'omaze okubuuza abantu ba mirundi emeka 2. Omuntu asooka ye muntu amanyi butya bwe bikola. Owokubiri bw'omala okutegeera butya bwe bikola n'obuuza omuwalimu ng'omaze okutegeera bwe bikola nti ebintu bino mu busiraamu bikkirizibwa. Kuba tulina ensonga nga ziri mustahdatha nga ziri modern, nga tosobola kusanga hadithi nti eno hadithi ya forex trade, wabula nga Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam oba Allah mu Quran yakyogerako mu general terms. Ekyo ntwaliramu n'abantu abagenda ku internet abamininga bitcoins. Okitegeera forex trading n'abali mu crypto mwegendereze. Abavubuka bangi abato sente zaabwe zikoze eki zifiiriddeyo. Omu zaala yennyini. Kati nze sigenda kuwa clear cut fatwa nti oba akkirizibwa batakkirizibwa naddala online, wabula abuuza abantu bameka abimanyi. Bw'omala okubitegeera ng'ogendewo omuwalimu ng'omunnyonnyola bwe bikola ki bwe bikola, olw'ensonga omuwalimu okunnyonnyola okuwa ansa naye alina kusooka kutegeera kyawaako fatwa kikola kitya. Muntegedde ekisembayo forex trading ono owa forex bureau oyo ye mu busiraamu akkirizibwa, wabula aliko obukwakulizo. Obukwakulizo buli nti kasita kibeera nti omuntu yenna bw'obanga omuwa Ugandan shillings akuwa $1 guyina kubeera mukono kuki mukono ku mukono. Muntegede bannange tebiriimu kulindikiriza kwonna nti nkuwadde $, ojja kumpa Ugandan shillings ku ssaawa 10 nedda. Ekyo mu busiraamu tekikkirizibwa era oyo abeera riba. Muntegedde ne conditions endala nyingi, wabula eyo nkulu nnyo ku nsonga yaki ya forex trading. Ekisembayo forex trading tokkirizibwa kubeera nti muwanyisiganya currencies ezimu nti nkuwa Ugandan shillings. Waliwo abantu abawulidde ku kigambo forex trading for the first time, kati beebo mubawulidde. Naye forex trading gyali kati bamuwulidde bakazuukuka. Naye kyembadde mbagamba nti nno the same currency amount ezina kusukka, nti nkuwa $10,000 egya Uganda nkuwadde bwebiri, nze njagala change wa 10,000 naye nina okwongereramu 5 kuba nkuwadde change. Mu busiraamu ekyo tekikola ki tekikkirizibwa, oyo abeera riba. Hatta ne bw'oba omuwa change bw'abanga akuwadde $10,000 omuddiza emitwalo emeka 10 ate mukono kuki kono ku mukono. Wallahu a'lam. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Osoma ebyafaayo ogenda okwesanga nga abantu 10 baweebwa ejjana nga balamu, newabeerayo n'abalala abatali mu hadithi eyo naye nga beeyongera ku abo 10. Nga oba oyagala okubamanya ojja kunoonyereza al-ashar al-mubashsharuna biljanna, abasahaba 10 abasanyusibwa n'okuyingira ejjana nga bakyali balamu. Ntegeereka
obanga obaze bakhalifa abana Abubakar, Umar, Uthman, Ali, waliyo abantu balala 6 okuli Zubair ibn Awwam nokuli Talha n'abasigadde. Tegereka kati ekibuuzo kiri nti wabanga baweebwa ejjana, they would have sat and relaxed, ne bataddamu kusaala, ne bataddamu kola ki kyonna, but the opposite is what they did. Kankubuuza ekibuuzo nti singa oba ofunye akakadde k'ensimbi essaawa eno, otuula butuuzi nako n'ogamba nze ebyange biwedde, oba okakozesa n'okateeka mu investment kazaale obukadde obulala? What's the answer? Don't you invest that? N'okateeka mu ventures ez'enjawulo? So baayagala okulaga Allah subhanahu wa ta'ala nti basiimu nnyo n'ekyo Allah kyakoze eki kyabawadde. Gwe singa omuntu yenna akuwa ekirungi kyonna, do you disappoint that person? If you do disappoint that person, ayinza okukomawo n'akola ki? N'akikugyako, but that's not the case with these people. So bateekamu nnyo amaanyi. Era osoma ebyafaayo by'abantu bano balinganga abataasuubizibwako jjana. Ntegerekeka. So ekituufu kiri nti olina kwongera bwongezi maanyi mu byokola, ate naawe Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuwa ejjana okusinziira ku nniya gy'olina n'emirimu gy'okola. So nze nsaba nti teyandiyombye naye ateekemu buteesi maanyi. Waliwo ebintu ebitonotono nga bikuweesa ejjana. Nam seka tusomedde hadithi muno eya Abdullah ibn Salam eyabuuzibwa nti tufuna tutya ejjana, n'agamba nti afshu salam, saasaanya salamu, situkako ekiro osaale nga abantu beebase, era liisa ku bantu emmere. Mumwe waliwo alemerera okuliisa omuntu munneewe emmere? Neweeba ntonjeemu bweti. Egyo emirimu tugiraba nga tuginyooma, naye mulimu ejjana bajjamaani. So ndowooza nti singa oba ofunye ekirungi ekimu, luubirira okufuna ekirala. Success is not one, but we need lots of success. Wallahu a'la wa a'lam. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuyina maratibu ddin mu Islam. Al-Islam wal-iman wal-ihsan. Kati olinnya eddaala okusinzira ku ki? Ku mirimu gyo. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lumu abasajja bajja gyali ne bagamba nti tuli baki? Tuyina iman, tuli bakkiriza. N'abagamba Allah nassa aya jalla jalaluhu qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Awo nekiraga nti fihi farq bayina al-islam wal-iman. Waliwo enjawulo wakati wa okubeera nti oli just musiraamu nooni okuba nti ye musajja waki munaimaani, alina imaani y'amaanyi eya waggulu, then omulala alina ihsan. Al-ihsan an ta'buda allaha ka'annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak. Okubeera nti osinza Allah eddaala erya waggulu erisemberayo ddala, ng'osinza Allah naye ng'olinga akola ki? Amulabako, wadde nga tomulaba ye akola ki? Akulaba, ng'eddaala y'abasahaba radiyallahu anhum ajma'in. Ne muffe musobola okubeera mu baani abalina ihsan. Mummwe mwennyini abayizi wano ab'ekibuli musobola okubeeramu omuntu ng'alina ki? Ihsan. Waba ayimiridde mu ssala aba akitegeeza. Waliwo omulala nga ye ali awo asaala, kituufu asaala ku lwa Allah naye nga alina ebirala byalimu naki byalowoozalowooza naki nebifaanana, kwegamba nga ibadaati ze eddaala lyaki? Lya wansiko. Naye nga omuntu alina iman na ihsan bonna baki? Basiraamu. Naye gyokoma okubeera nti okola a'mal as-saliha, okola emirimu emirungi, gyokoma okubeera nti okola ki? Olinnya eddaala. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbawire ekintu kimu, abasiraamu enjala ebaluma mubalabye, musoke mubagambe bazuukuke bawulirize kino. Musiraamu gamba azuukuke, tomukuba, ate enjala emuluma ate omukube. Naam, waliwo ka story ak'omusajja omu yali asomesa banne n'abagamba ti Allah we yali asa aya y'okusiba yagamba ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, nti abange mu abakkiriza Allah kifudde kyabwateeka gye muli okusiiba.
omusajja oyo yali abuulira n'abagamba Allah akowodde bakkiriza bokka takowodde baki basiraamu. N'atandika okubagamba ebitendo by'abakkiriza, qad aflaha almu'minuun alladhina hum fi salatihim khashi'uun, beesiimye abakkiriza ababeera mu swala zaabwe nga baki batebenkevu. N'agamba buli muntu yenna atatebenkera mu swala enkyali emmere eyo. Muntegeera? N'abagamba abawaayo zaka, abakuuma ebifo byabwe by'ekyama n'ebintu ebirala bingi. Yagenda okumaliriza masjidi nga tewali alina kusiiba. Muntegeera? Kati nga ngatta kuseka kyayogedde nti mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala buli bwe yakoola nga n'agamba nti ya ayuha alladhina amanu, eyo lafdu oba statement bwetyo yagikozesa mu aya z'e Madina, wabula yali akoola abakkiriza ffenna era abasiraamu ffenna. Kitegeeza ekigambo ya ayuha alladhina amanu kikoola abasiraamu bonna, era ekikakasa nti ffenna tulina okusiiba, kuba ndabye nga abuuziza kibuuza mu context eyo. Allah yagamba faman shahida minkum ash-shahra falyasum, omuntu yenna asangibwawo lamanzaani olina okukola ki? Tebakusanga mu ddoomu ng'olya noganze muswala siri mutebenkevu wabaaki. Muntegedde bannange? Naam, yensonga gye mbadde njagala okularifyingamuko kati. Okay, barakallahu fikum. Kano nkalemedde kubanga kalabika kange ono abuuza ku bye nasomesezzaako okuba nti you be deliberate, kuba ebigambo bya Sheikh Bulafu byakwataganye n'ebyange. Bw'oba oyagala okutuukiriza goals zo mu bulamu okutandikira wano mu kusoma n'ebirala, you need to be deliberate and committed, ng'ogenderera kyokola ate ng'okiremerako, perseverance. Agamba nti bw'akola ebintu ebyo byonna ebyetaagisa ate in the end of the day Allah n'atamuwa ekyo kyayagala, kale ate ye akola atya? Surprisingly obudde bwe bwankutte naye nabadde njagala baleetera hadithi eya Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'atunnyonnyola etandika n'ekigambo nti almuminu alqawiyu khayrun wa ahabbu ila Allah min almumini alda'if, omukkiriza ow'amaanyi mulungi ate yasinga obulungi oba okwagalibwa eri Allahu tabaraka wa ta'ala ku mukkiriza omuki omunafu. N'agamba nti wa fi kullin khayr, naye ate mu buli mukkiriza yenna mulimu obulungi, nga kitegeeza waliwo omukkiriza ow'amaanyi. Kati n'atandika okunnyonnyola ihris ala ma yanfa'uk, omusiraamu wenna weekwate ku kiggasa. N'agamba wala ta'jiz, era tokola ki? Tobeera munafu. Wali wakati yagamba weesigamire Allahu tabaraka wa ta'ala mu byonna by'okola. Naye kenjagaddemu keekaliwa nti byonna tubibasomesezza mu bikole, mubeere perseverant, mwekosigamire Allah, mulubirire, musome, mutegeere biki bye mulina okukola. Naye watya singa tebijja nga bw'oyagala? Yakugamba nti wa in asabaka shay', oba singa otomerwa ekintu kyonna, wa in asabaka shay'an, singa ekintu kyonna kikutomera kyotayagala, fala taqul, togamba law fa'altu kana kadha wa kadha, singa nakoze bwe nti kyalibadde bwe kiti ne bwe kiti. Ebigambo ebyo mbiwulidde. Singa kale saakola kino nenkolamu kiri, singa saatwala biology labangudde, singa saatwala physics labangudde. Lwaki? Fa inna law, olw'ensonga ekigambo law taftah abwaaba shayatin au shaitan, jiggulawo emiryango gya shaitan okutandika okwerowooleza ebibi, obuteesiga ndowoozayo, okubuusabuusa vannu endowoozayo, n'obuteesigamira Allahu tabaraka wa ta'ala. Wabula yatugamba tugambe tutya? Yagamba mugambe qadarallah, qadara qadaru. Sheikh Warabu ntudde naye byonna bikola qadarallah, qadarullah, qadarallah. Aha, qadarallah, Allah bwakigeze. Qadarullah, kugera kwa Allah, wa ma shaa fa'al, kyonna kyayagadde kyakola ki? Omukkiriza bw'atyo bwakkiriza. Lwaki? The ultimate win, obuwanguzi obw'omukkiriza obusembayo kuyingira jjana. Bino byonna byokola ku duniya, they are just a process, they are just short term goals. But if you chase for the long term goal, that is Jannah, bi'idhnillah, you won't suffer the loss in this dunya. Oba kategerekese? Kale mwekwate kwako insha Allah. Katika mbuze ekibuuzo ekirala. Assalamu alaikum, what should I do
if I miss a prayer accidentally and it's time for the next prayer to be performed. Share ni ageno kaddamu ako. Share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banaye buli omu aweeko munne salaamu. Naam. Ekituufu kiri nti munda z'omwoyo ogw'eddiini, era we mpulira ebibuuzo nga bino mpulira nga obusiraamu tubutwala ku ntikko. Khair, okumisinga sola kibaawo mu bulamu, si kyo? Naye ensonga zonna ezikuviirako okubanga omisinze sola zirina okubeera valid, nga wogiwa mu maaso g'owekitiibwa Allah ajja kukuwuliriza, si kyo? Naye si kumisinga sola ng'obadde ku mpiira. Naam. Okay. Okay. Khair. Mukawulidde ako? Ekituufu kiri nti osobola okumisinga sola, era nga bw'osobola okumisinga flight oba anything else in life, naye ensonga gy'olina okuwa erina okubeera valid. Kati okwebaka, si kyo? Okwebaka nsonga nkulu mu nsonga z'osobola okuwa ezisonyiisa. Oba oluusi okwerabira, osobola okwerabira essola, si kyo? Hadithi ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam egamba nti man naama ala salatin au nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha, nti singa weebaka essola nekuyitako, oba mu bwerabizo obw'ekika ekyawaggulu ne weerabira n'ogamba nti kunaku olw'omukaaga luli olwayita saakola ki? Saasala dhuhuri, nkola ntya? Hadithi egamba nti falyusalliha, essola eyo gisaale kasita ogijjukira oba kasita ofuna obudde obugisaala nga wali obadde fixed nnyo ng'olina ensonga ezikusonyiisa. Ntegerekeka? Kati mu kuzisasula wano we wava elementi y'ekibuuzo nti nsasula ntya? Wobanga ogijjukidde wonna mu hadithi eno, context yayo egamba nti omuntu agyerabidde falyusalliha idha dhakaraha, wogijjukidde wonna woba okola ki? Woba okola ki? Woba ogisaalira. Sheikh, tuli wamu? Wogijjukidde swala eyo gye weerabidde akaseera ako, wadde ng'obukwakulizo bw'esswala mulimu dukhulul waqti, akadde ka swala okubanga katuuse, woyina ogisaalira. N'abamanyi bagamba nti agyerabidde agisaalira okuba tamanyi budde bwakyayina mu maaso. Ntegereka? Kati waliwo omuntu okubeera nga ye abadde teyeebase oba nga just abadde bize, naye mu kugisasula gisasulire mu budde bwonna. Naye singa osanga eswala ya jama ng'egenda mu maaso wano, asir, si kyo? Nga wamisinze dhuhuri, obangi bwaki? Dhuhuri eraakanya, batugamba nti wandibadde weeyunga mu jama eriwo akaseera ako, obutasubwa mpeera ziri, olumala okusaala eyo then oleeta eri. Naye abamanyi abasinga obungi bagamba nti wekitabeera kya swala eriwo mu budde obwo, follow the order. Ntegerekeka? Obanga wamisinze dhuhuri, asiri ng'ekyabulako, sooka osaale dhuhuri, okole ki? Osaale asiri. Oba naye oba budde bwa asiri naye nga si jama, wandibadde osooka dhuhuri n'okola ki? Nozzaako asiri. Wallahu a'la wa a'lam. Asubire kitegerekesa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli bwe ntoola assalamu mu kitwale nti amasannyalaze gakomyewo, mujjukira nga mulekana nga amasannyalaze gakomyewo. Naam,
ekibuzo kyabuuzizza kiri mu hadithi ekyafayo kyali wakati wa sahaba gwe bayita Abi Darda ne Ubay ibn Ka'b. Abi Darda yawulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'asoma aya mu khutuba, n'abuuza Ubay ibn Ka'b, abaffe aya eyo yakaddi, ng'ali curious, ayagala kola ki? Ayagala kumanya. Ubay ibn Ka'b n'asirika. Bwe baamaliriza, Ubay ibn Ka'b n'amugamba, toyina swala ey'ejjuma wabula ozannye buzannyi. Bwe baamaliriza ne bagenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'agamba sahaba ono yabadde abuuza munne aya mu swala nti abadde akola ki? Azannya. Mu Busiraamu tulina concept gye tuyita husnul mutabaa. Tugiyita tutya bannange? Kale kyogera ofe waliwo atasobola kugera Luwarabu. Husnul mutabaa. Naam, husnul mutabaa okugoberera Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe tugamba okukola ekintu. Kati mu jjuma tokkirizibwa kukoleramu kintu kiri wabweru w'ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyakola ki? Kyeyatulagira. Yes, okuyiga kikulu, wabula mu jjuma tetukoleramu kintu kirala kyonna okujjako okuwa attention nga tugiwaani awa khutuba. Muntegedde bannange? Kitwale nti seeka ali mu swala asaaza oba tarawiya n'asoma aya ng'ekunyumidde, aya osobola okugiwandiika. Kati n'ejjuma tugitwala bwetyo, ejjuma tebeeranga ki? Tebeeranga darasa. Ntegerekesa bulungi bannange? Wallahu a'lam. Kiki kyosinziirako okugamba nti olunaku lwaleero lwe lwa Laylatul Qadr? Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu njogera nyingi ekibuzo ng'ekyo kyali kizzeeko gy'ali, naye situlinaayo bukakafu bulaga nti olunaku lwa Laylatul Qadr lwelwo. Ntegereka kwe kutugamba nti tuginoonyeze mu nnaku ez'ensuusuuba 21st, 23rd, 25th, 27th naki ne 29th. Wabula sources ezimu ziraga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama olunaku lwa Laylatul Qadr olutuufu yali akola ki? Alumanyi. Kati ngazze mu masjid agamba abasiraamu olunaku olwo. Ntegereka? So kati we yajja n'asangamu abaali balyombagana oba nga balina obutakkaanya wakati waabwe. Ntegereka? Kati we yali abatabangula okubazza awamu neyeerabira. N'akola ki? Neyeerabira. Kati mu kwerabira n'atugamba nti tuginoonyeze mu nnaku 10 ezisembayo awatali kusegregatinga any of the nights. Ntegereka? So kati ekigambibwa nti waliwo obubonero obulaga nti sometimes omusana tegwaka, ebyo byonna tuyinza okugamba nti biri baseless kubanga tewaliyo obujulizi okujjako nga baba babuleese okubeera nga bukkaatiriza ensonga. Sheikh Nasif, olina kyongerako? Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekibuuzo ekikwatagana ku music nkimanyi nti kijja nnyo mu baseeka ab'enjawulo ate from the same audience balabe oba ono seeka anaatuta, naye nyongera okubakakasa ng'abaseeka bwe bazze babasibira awo ku mazima tibannaye music takkirizibwa. Takola ki? Takkirizibwa. Naye tekitegeeza nti akaafuwaza oba nti woowuliriza music eswala zo tezituuka, naye oba okoze ezambi. Ate we tugenda mu music, kano kankongeremu, waliwo ate akisusse ennyo. For example, waliwo music ng'alimu ebigambo ebivuula. Tegerekese omuntu n'ava eri n'aga nti
so amazing how this world was made. I wonder if God is a woman. Mukimanyi nti oyo muyimbi bamuyitaani? Temumumanyi? Mbo mwavudde mu ggulu, mbo nze mujeemu. Shaggy bw'ati bwe yagamba. Music olinaga nti omuzadde Katonda wa wano ku nsi. Waliwo music ebintu abantu bye bayimba nga biyingira mu aqida. Allah ya rabbu samawati wal ardi. Omuzadde si Katonda. Olaba olina agamba nti no singa mmanyi Katonda gy'asula nti oba asula kasangati. Al istihzaa'u bid-din, okujeeja n'okuzanyisa eddiini naddala nga biri mu nnyimba. N'osanga n'omusiraamu nga naye ayimba ebiyimba bwe bityo. Music kigambo kinene nnyo, kyakwegendereza nnyo, ate mulimu ebigambo ebiri mu music nga bitawaanya aqida yaffe, mubeere nga mubyegendereza ddala ddala. Tuli ffenna abalala n'osanga omunakyalo nga teyasomako naye okumanya music asikiriza ng'era ayimba ebigambo by'oluzungu, n'omugamba ggwe omunakyalo wakoma mu class ki P2 naye ng'akuba rap eya Tupac erimu ebigambo nga photosynthesis, camouflaging. Allah tutaase buli wagenda music ffe tusomewo Quran. Ate si kituufu okugamba nti sheikh kantabike ku ddiini nga bwengattamu nneme kuyingira nnyo mu jahannamu. Oyina akayimba n'okawuliriza eddakiika 4 n'osomawo Qur'an eddakiika 2 n'owulirizaawo eddakiika 4. Nammwe abakola obwa MC ku mbaga n'ogamba nti engeri gye tuli ku mbaga y'Abasiraamu katuggulewo ne Qur'an, ekitundu ky'abawalimu tubeere nga tukiwadde ekitiibwa, oluvannyuma tusumulule. Musumulule ki? Wa atbi'i sayyi'ata alhasana, si atbi'i alhasanatu sayyi'a. Barakallahu fi. Ekibuuzo ekirala okulya ennyama y'engamiya ddala kimala obululu. Naam, alhamdulillah wa ba'd. Ekigambo ekyo kuviira ddala nga tutali baana bato tuba tukisoma nga tukimanyi, naye kituufu ebimu ku bitawuzu mu bisomera ddala kuva mu rawda temulimu aklu lahmwe, temulimu kulya ennyama y'engamiya. Eyo hikma yaliwo era kiri ahsan, yadde amanya abalala bagamba tekirina weetaavu kufuna wuzu. Era waliyo hadithi gye tugattagattamu awo, waliyo sahaba bali bamaliza okulya ennyama y'engamiya, kati omu ku basahaba nayisa omukka, kati bwe yayisa omukka omubaka n'agamba sahaba agana swala, ate mpulidde akantu ngempulidde, n'agamba wa ffenna tugende tufune wuzu. Mwe yali hikima, eyo hadithi naafu si ntuufu, naye tekimalako wuzu okulya ennyama y'engamiya. Barakallahu fikum. wabula ofuna empeera, mulimu barakat mu nnyama y'engamiya n'amata ag'engamiya. Hi, Sheikh Hashim. I am from Sakapulo, Kabwa. Arabic, Mengo. I'm asking, if I sleep in a cloth like a shirt, am I allowed to pray in it? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nalabika muyizi wange ku Saapolo. Ekibuuzo kiri nti singa oba osuze mu lugoye okkirizibwa okubeera ng'olusaaliramu, hikima eri mu ekyo eri nti our bodies do react whenever we sleep. The reaction sometimes is based on the sweat that comes out or out of something else. Ntegeereka. So mu bintu ebiyinza otuvaamu nga twebase ng'olese entuuyo, oyinza okuloota munnange ng'olina by'oli mu kukola naye nga tebiri mu reality.
tegereka. So the moment your body releases something, wuzo ebe ewedde muki mu lugoye. Kati kyenva olaba nti modernization ezze nga waliwo bunaiti ng'omuntu omukulu olina engoye ezisulwamu n'ezikola ki n'ezambalwa emisana. Kati hikima eri mu kubeera nti olugoye lw'osuzeemu tolusaaliramu, kwe kubeera nti wandigenze ewa Katonda wo ng'oli muki oli muyonjo, tegereka. Naye singa bukeera ku makya ng'olugoye lwe wasuzeemu waliwo alamat signs eziraga nti waliwo ekyabaddewo, oba olina kakatibwako kunaaba, tegereka. Oba onaabye then nodda mu swala. So that is the wisdom behind that. Otherwise Allah knows better. Mu bituusa okusiiba temulimu kyakulya ddaaku. Okulya ddaaku kirimu empeera, naye bw'oba tolidde ddaaku okusiibako kukkirizibwa ate era kutuuka bulungi. Era nnyongera okukugumya nti enjala neweekuluma togamba nti lwakuba saalidde ddaaku. Tewali bujulizi bulaga nti abali baddaaku enjala eba tebalume. Ekirala tetweraliikiriranga okulumwa enjala mu Ramadhan, bw'oyagala osiibe ng'ate enjala tekuluma, awo tuba tuli kuki? Tegerekese. Ekigenderera ky'okusiiba omubiri gubeereko nga tegulya, n'obwo obugumiikiriza ofune mu takwa. Tuli fenna, naye ekyokuddamu okulya ddaaku n'obutalya ddaaku ebyo ebibiri tebitta kisiibo, wabula woolya ddaaku ofuna empeera. Mumbejja Yasmin onaabuuza okusenya okunaaba kukaaga byabadda nsingi. Naam, okusenya ibaada sunna musuna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era bakutira nnyo okuba nga tusenya nga twasiibye. Buli bw'osiiba waliyo olusu lw'okolaki n'ofulumya mu kamwa, kiba afdal wal awla okubeera nga okolaki osenya, si tteeka. Era sunna omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam esomesa n'agamba mu hadithi entuufu, singa nali sitya eri umma yange la amartuhum bisiwaak inda kulli as-sala fi riwaya inda kulli wudu. Kakati kikulu nnyo okusenya, tekikya kisiibo. Ekirala gambye okunaaba tekirina buzibu. Buli bw'onaaba ng'ofuna power n'ofuna n'amaanyi aganakubeezaawo n'omalako ekisiibo kyo. Naye togenda simanyi ku swimming pool waliyo haram, waliyo abakyala bali bwereere ogeze kuwuga. Sheekh yagambye tukole ki? Tunaabe. Tukikola. Era abantu bakola nnyo ensobi mu kusiiba, n'agula mataatu n'agenda ku puulu atwalize obudde. Ebyo byonna bikendeeza empeera mu kusiiba oba ekisiibo kyaffe. Nedda, eyo kikyamu. Obukyafu weesigire ddala, inna Allaha tayyib la yaqbal illa tayyiba. Tunyirire bannange, waliyo akayogedde akanene okugeya. Ekyo kyo kitta. Kina hadithi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi entuufu, nagamba nti bw'omubanga temusobola kulekayo amalu zuur wal amalu bihi, n'okukolera kugeyageya, kulimbalimba, kozesa ebigambo bikyamu, kuvuma, kukola kuwemula, yagamba nti singa temubireka ebyo mwandirese n'okusiiba. Falaisa lillahi haja, Allah tayina haja n'ekisibo kyammwe. Kati mu byonna ebisatu, ekigambo okugeya, okuvuma, okulimba, okukakkanya, bitta ebisibo byaffe. Era bw'obanga wasiibye weegendereze nnyo omumwago guno. Bino by'ofulumya mu kamwa, ffe tulikodinga wali ne tugamba nti omusajja yasibidde bwereere oba ayina empeera. Barakallahu fikum. Ekisooka kigamba batugaana okugatta esswala ez'emisana n'ez'ekiro. Kati wemba ntravelinga ndi mutambuze
nemisiri eswala ya asuri ne magaribi awo nkikola ntya agala munyonyola briefly ngeri gyagattamu swala. khair ekibuuzo kiri mu mulyango ogutulambululira butya bwe tugatta essala. nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba mu hadithi entuufu nti alaikum birukhsati llahi allati la khassa bikum au kama qaal, nti mwekwatenga nnyo ku luksa Allah lwe yakola ki, lwe yabawa. Sometimes lugendererwamu okutwanguyiza obulamu. Ntegerekeka. So mu bumpimpi omuntu omutambuze alina options bbiri. Alina options mmeka? Bbiri. Okola takdim oba ta'khir. Jamu eyitibwa takdim kwe kugatta essala nga like kankuwa ekyokulabirako oli kutambula n'ogatta budde bwaki, budde bwa dhuhuri n'osika asiri muki mu maaso, oba ta'khir n'osaala asiri naye ng'okereesezza ki, okereesezza dhuhuri. Kikirizibwa, naye buli swala eyalaaka ennya osaalawo meka? Bbiri. Kati wobanga oli mutambuze olina oluksa olusala ku swala n'okuzigatta, naye swala ez'emisana zisigala za misana. Ntegereke okujjako ng'obudde tebukusobozesezza n'ozisaala nga olina gye otuuse. Eyo babu ogw'omulyango munene ate mugazi, guyinza okutabaako ansi emu, naye kyonna ky'oba ogendereramu ekyo nti ky'oba okoze ng'oli mutambuze olina obwangu Allah bw'aba agenderedde okuwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallama aina swahaba we gwe yakubiriza mu hadithi entuufu obutalekaako nsonga zimu, naye ekimu ku byo yamulaga eraaka bbiri nga subuhi omuntu tannagikola ki, tannagisaala. Tuyina sunna bwe tuziteekululamu mu busiraamu, tuyina ze tuyita sunna, ze tuyita sunnatul muakkada. Tuli fenna kakati muzo tuyinamu ez'eswala. Omuntu okusaalira akabbiri nga tonnasaala subuhi zizitowa nnyo 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 nnyo. Tuli fenna n'empeera zaazo mu hadithi mweziri. Kale oba okubeera ng'ozze mu subuhi nga tonnagisaala, swala yeraaka mmeka? Bbiri. Ate Allah wakusaasira n'okeera mu muzikiti nga tonnasaala dhuhuri, era saalayo eraakazaawo ne baada dhuhuri, ku aswiri tewali, ku magaribi bw'ogimala saalawo eraaka mmeka? Bbiri. Bw'omala ishaa'i saalawo eraaka mmeka? Bbiri. Omugaso gwazo nti kasita obeera nga odisangibwa ku yaumul qiyama ng'eswala yo yalimu ebyatawaana, bajja kutunula mulaaka ezo ze wasaala ng'ezo ebbiri eza subuhi ne ziri zonna nga bwe tuzoogedde. Allah ow'ekitiibwa abeere nga ajjuliriza eswala yo eyalimu obukendeevu. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum.